Lutamaguzi Semakula Muwanga Kivumbi Aisha Kabanda n'abalala abanene abaweebwa tikiti za NUP baagudde. Then n'abatabadde na tikiti za NUP nga Ssemujju, Mpuuga, Abedi, Segona, Kantuntu, Asmani Basalirwa, to mention but a few, n'aba banene baagudde. Naye njagala focus leero ngiteeke ku Muwanga Kivumbi, Aisha Kabanda, Lutamaguzi Semakula, then ngenda kukomawo ne lists endala ez'abanene abaagudde, abanene abawangudde, ne ba analysts ab'enjawulo. Ekisooka mbeebaza okubeera nti mubadde mu checkinga ku WhatsApp wegikebedde, ab'ebweru badde bagenda basigala baweerezaako mu message. Ndowooza badde balowooza tulina internet. Naye internet yatugiwako lwali lunaku Lwakubiri ssaawa 12 ez'olweggulo, ku Lwokusatu, Lwakuna, Lw'olwokulonda, Lwakutaano mpaka ndowooza mu kiti ekikeeseza olunaku olwaleero ku ssaawa 6 internet we baagizizzaako, naye nze njirabye ku makya nti yazzeeko. So tugenda kwogera ebigambo ewa Muwanga Kivumbi, Aisha Kabanda ne Lutamaguzi, specifically basatu. Ngenda kukomawo ne ba analysts abalala, nange kennyini twongere okutemaatema ebibiina byakoze bitya, lwaki abanene mu Buganda abasinga n'owabweru wa Buganda baagudde tebasobodde kuma mu palamenti ejjafaanana etya, n'ebirala ebigwa mu kkoweero. Njala tutandikire wa Muwanga Kivumbi. Muwanga Kivumbi yawanguddwa Elias Ssajjabbi. Ekituufu kino nti nze nali nabagamba dda nti Muwanga okuwona kizibu. Era ezimu ku videos nasembayo okukola nateekawo aba NUP abayinza okugwa naye nga balina tikiti. Ku bo kwaliko Muwanga, Aisha Kabanda, kwaliko Zaake yawonye, n'omulala awo omu naye yawonye. Ndowooza yali w'empigi omukyala naye yawonye. Kati Muwanga Kivumbi bibi eky'amazima ne ku ground tebibadde bulungi era abadde takola bulungi. Akalulu kano kagenza okujja ng'ennyonta eri bannabutambala n'eri bannayuganda nnene, yensonga lwaki waliwo woolaba n'ogamba noono ne Ssemujju ekira baamukubya akalulu. Akalulu kano kalimu ebintu bingi by'olina okusooka okutegeera. Preparations eza gavumenti, ani gwe beetaaga ne gwe bateetaaga ku bye baagala okuyisaawo mu kisanja kino kitugenda okuyingira, ekyo kikulu olina okitunuulira. Njagala olabe ennangirira gye balangiridde mu Kampala n'ebirala ebyo nabyo tujja kubeera nga tubitunuulira. Naye njagala tusooke wa Muwanga. Muwanga twamukolako ko interview. Nze omu ku baaliwo era nze omu ku baamubuuza ne mubuuza ekibiina si kyekikuwangulira balese be bakuyamba okuwangula n'ebirala. N'ayogera ng'abalaata n'agamba bwe nnaaba njagala okudda nja kudda, bwe nnaaba saagala sijja kudda, kiri kunze okudda n'obutadda. Naye ku laala ezibadde ebutambala ewa Elias Ssajjabbi noono omukyala omulala yaani ewa Elias Ssajjabbi noono omukyala Lydia Mirembe, ekyamazima zibadde ziri mu giraasi, zibadde ziri mu lwatu nti Muwanga okuwona kizibu. Mu Butambala era poliisi yakakasiza nti wabaddeyo obuvuyo n'abamu ne bafiirayo. Oluvannyuma lwa Muwanga okukitegeera nti bagenda kumuwangula, yasobodde okumubulayizinga abawagizi be oba abawagizi be beekumimu ogutaaka olw'embeera eyabaddewo. Amasasi gaavuze kaka n'abamu nga bafudde. Aisha tanaba kuvaamu bingi, ndowooza ye yakkiriza defeat nti abasajja bampangudde akalulu era sina buzibu. Aisha Kabanda kino kisanja kye kibadde ekisooka. Then ono Lydia Mirembe yaliyoko, kati Aisha n'amugjayo, kati ate era Lydia yajjayo Aisha, Lydia azzeeyo. Muwanga Kivumbi kino kibadde kisanja kyakusatu, abadde alamuza kisanja kyakuna ng'afuga bannabutambala. Naye nalaba bannaddiini abatabuliki abasala empale ezitatuuka bulungi wansi nga batabukidde Muwanga nga bagamba nti Muwanga yatuuse n'okwogera nti bano bannakyalo bannabutambala singa banzikiriza ne bampayo ekisanja kimu Katonda ajja kuba nkoledde. Kati nabo mu mizikiti tebambadde bulungi kubanga bw'otunuulira Butambala eyo yali agenzeeyo ennyumba 6, ennyumba ey'omusanvu osanga muzikiti. N'ogenda ku nyumba ey'omunana, ey'omwenda, ey'okumi, 10, 12, 13 osanga muzikiti. Kitegeeza nti emizikiti gibadde mingi. Performance ye yebadde etya kubanga mu banene abagudde aba NUP mwali performance ye mu parliament
ebadde tya performance mu parliament nga Mwanga Kivumbi ng'omuntu ebadde nnungi performance mu kakiiko paaka akakubiriza bulungi. In fact abakulira paaka babiri paaka central gye njogerako agikulira Mwanga Kivumbi n'amumyuka Goretti Namugga bonna tebasobodde kusurvivinga kalulu ka 2026 era tebasobodde kukola ki kukomawo okujjako because akakiiko k'ebyokulonda ke Uganda sike kalina amaanyi ag'enkomeredde mu Uganda. Akakiiko k'ebyokulonda ake Uganda bwe kalangirira omuntu waddembe ogenda mu kkooti yonna bw'agenda mu kkooti yonna okusobola okufuna obwenkanya oba osobola okufuna yes obwenkanya bw'atasobodde kufuna mu kalulu ekyo kisoboka tekiringa kye Tanzania nti akakiiko k'ebyokulonda kamala okukulangirira kali supreme kasukulumu kali waggulu tewali n'omu akkirizibwa kugenda mu kkooti. Bino ebyavudde mu kulonda okwe Uganda kwonna from presidential level to parliamentary level n'ebigenda okujja ku bwa kansala ku bwa meya n'ewalala omuntu waddembe okujulira omuntu waddembe ogenda mu kkooti nalaga obutali bwenkanya mu kkooti yonna ogendayo ne DL form zo obudde obusinga n'obutambi but waliwo kye bayita beyond reasonable doubt obutambi bw'otutte bulina okubeera nga busobola okukakasa akakiiko akalamuzi nti ddala ono yeenyigira mu kubba abantu yeenyigira ku kino ne kino essimu yakakutenga weeri ne bagyekizamininga n'ebirala ebigwa mu kkoero. So bano abawanguddwa bonna n'abawangudde si kye kyenkomeredde wakyaliwo omumwata gwa kkooti okujjayo abamu katugambe abawangudde mu Mancholo mu gatali mateeka ga Uganda. Kati Muwanga tasurvivinze kalulu kano mbadde nkyakunyumiza performance ye mu parliament tebadde mbi ku floor ne mu bukiiko ndowooza abalonzi b'ennaku zino abakisanja kino tebatunulidde nnyo performance ya muntu nti performance ye eri kye batunulidde kubanga omubaka asinze okuteesa mu parliament Honorable Ibrahim Ssemujju Ngando mwaka 2 ekisanja kino parliament ya 11 y'omu kubasuuliddwa kubakubiddwa akalulu. So kiba kitegeeza nti abalonzi bye batunulidde bibadde birala nnyo tebatunulidde ku ani asinza oteesa waliwo n'awali nti ono yalina amasannyalaze ekituufu kino ekibiina kati nga Kawempe North Madina n'awangula Kyeyamaani Nyanzi nga Nakawa East Fred Ruhindi n'awangula Alex Waiswa Mufumbiro. So bye batunulidde ndowooza birala nnyo nga bw'okiwulira naye njagala osooke weetegereze parliament eye-12 bwegenda okufaanana nga mulimu ababaka abataliimu be tubadde tumanyiza nti ekituufu kiri nti bano ababaka ba mugaso nnyo nga tebaliimu mu parliament eye-12 nga temuli Honorable Mpuuga nga temuli Ssemujju temuli Abudu Katuntu temuli Mwanga Kivumbi temuli Abedi Bwanika temuli Theodore Sekikubo temuli Barnabas Tinkasimire temuli Medadi Lubega Segona temuli Asumani Basalirwa temuli Goretti Namugga n'ababaka abalala. Sigamba nti bano batondebwa kubeera mu parliament naye kyamazima balina ekyenjawulo ku balala naye ate era wadde balina ekyenjawulo ku balala n'abalala abazza abato abapya basobola okuteekawo ekyenjawulo kubanga ne Ssemujju bwe bajjira bakaleganjuba bali bakava mu parliament nga babuuza Ssemujju anaasobola atya okupafominga nga kaleganjuba Kawanga Ssemwogerero oli ow'e Masaka Mpuuga gwe yaddira mu bigere teyali mubi yali mulungi. Twalina bakaba parliament nga Badamiano Lubega twalina bakaba parliament nga ono bamuyitanga Kaggwani yafiira wano ku lawundi ye Mulaga yali akulira akakiiko k'eddembe takawanira eddembe ly'omuntu mu ggwanga erya Uganda. Sudi Sentongo yangamba twalina bakaba parliament nga bamuyita batya yaliwo eyo Sente Zakajubi n'ababaka abalala. So Bakeni Lukyamuzi babaddewo n'ababaddiridde mu bigere babaddewo nga si balungi abamu nga balungi then kitegeeza nti olujegere lusobola okutambula bwe rutyo but kyannaku nti bano bonna bafulumye tebaliimu abasobola okujja gusobola obba mu waato gwa kkooti gwe gusobola okubaleeta naye njagala tutunulire Lotamaguzi ne Muwanga Kivumbi Aisha Kabanda ne Goretti Namugga kale awo Lotamaguzi gwe njagala okusookerako mbadde kansoke malirize Muwanga Kivumbi nti abadde ayina ekimukuba ekisooka nga
ye fraternity ey'eddiini ate naye njennyini mwakkiririza ey'obusiraamu ng'emizikiti egisinga bw'ogituukako baseeka nga bamaze okusaaza abantu bye boogera ku Muwanga nga si birungi ate ng'obutambi babwogera intentionally Muwanga abufune kinga oli wanagamba kakwata okamuweereze abasajja nga bagamba nti omusajja ono ebyobugagga byonna byakoze tabikoledde mu Butambala abikoledde outside Butambala omusajja ono ebyobugagga byonna byakoze tasobole na kuzimba nyumba mu constituency nga byo bimukuba emikolo gy'abadde atuukako aba akyayogeranga ne Elias Sajjabbi atuuka nga Sajjabbi engalo enduulu abantu basanyuka olwono okutuuka ekyo kakibadde kikulaga nti ono w'essaawa tasobola butakuba Muwanga Muhammad Kivumbi era bakakanye nga Muwanga Kivumbi bamufulumiza parliament capacity public acceptance etc tobibuusabuusa eri Muwanga is one of the best MPs abali mu parliament ye 11 egenda okugwako mu Gwokutaano tobibuusabuusa mulungi era kyakola akimanyi but connection ye n'abalonzi yagenda nebula ekyo kyokka kiba kitegeeza oba olina okugenda because abalonzi be Uganda bye basinga okutunuulira si kuteesa nnyo batunuulira okonekitinga naffe bwe tufiira obeerawo bwe tulwaza obeerawo enguudo wezitutawanya obeerawo n'ebirala bigwa mu kkubo eryo kati connection ye yagenda nebula era twaliko ne Muwanga mu kakiiko ka parliament bw'amaliza okukubiriza akakiiko ka paaka twafuna interview yo nako twafuna interview ya Muwanga lwali olunaku NUP yayita meeting ng'eta abaka ba parliament bonna Muwanga teyagenda but before nga sinakunyumiza mboozi eyo Omuzadde tukwaniriza ku Sweet Valley Islamic Primary School erisangibwa Eddegeya Bombo Kibajje nga wakava Bombo mu town. Sweet Valley Islamic Primary School somero liva ku nursery okutuuka ku P7. Tulina staff 2 eya secular n'ey'eddiini era omwana agenda okuva ewaffe ng'asobola okusaaza. Tulina dde ne boarding abaana basuzibwa bulungi. Tulina eddwaliro ly'essomero erya Sweet Valley Medical Center, computer lab ey'omulembe tuyigiriza abaana ebyobulimi n'obulunzi tutumbula talanta z'abaana n'ebyemizannyo tubisaako essira dining hall ey'omulembe abaana mwe baliira emmere environment yaffe esobozesa omwana okusoma obulungi tulina center namba ya UNEB n'ey'eddiini IPLE ebisale byaffe bisoboka okuwandiisa abayizi abapya kugenda mu maaso ku kampasi yaffe Eddegeya Bombo Kibajje ebisingawo tukubire ku note 7 note 8 munana kinana mu 2 oba ku note 786 note 165 93 before nga sinakunyumiza mboozi era twaliko ne Muwanga mu kakiiko ka paaka Muwanga n'atugamba nti bannaye ffe tuli eno tuli mu bukiiko bwa paaka tukunya abantu byo tebabitegeera bannaffe abatuvuganya kati olwo nno nga tubulayo n'omwaka ndowooza mulamba nomination zituuke nagamba nti bannaffe abatuvuganya ekisooka bali mu nnyimbe bali mu kwanjula bali mu kukyala bali mu kufiirwa boogera n'abalonzi ffe tuli eno kati oluvannyuma twafuna interview ne Muwanga ffe twali tugenda kumubuuza ekitufunze ng'omuntu nali gy'amubuuza lwaki tewagenze mu NUP abalabo nga baagala kumubuuza lwaki tewagenze meeting NUP abalabo nga baagala kumubuuza mbu simanya ekitongole biki byozudde mu kukunya ekitongole kino kubanga ebyo bibeerawo mufuna interview y'Oluganda n'Oluzungu after okubiriza akakiiko ka parliament akakulira n'abamu ku babaka ba parliament ababa katuulamu babanyumize biki bye muzudde ensobi eriruddawa muddamu kuyitaani n'ebirala bigwa mu kkowe eryo kati nga yakatulaba bw'ati yatugamba nti kati nze nkimanyi mwagala kutandika kuwoza lwaki tewadde mu meeting zenyina okubeeramu mwe mulina okuzintegeeza biki so netutandika okunyumya naye emboozi Muwanga mu mboozi ye ng'anyumya yagamba nti ekibiina ky'ebyobufuzi si kye kyamubeeretera okubeera omubaka wa parliament sonya tukutuulize That one you must know. I became a member of parliament on a DP ticket. Twice. So really, nobody should take every member. That politics should end.
that politics should end. Other people is so so what? If I'm not a member of parliament, I die. Or I will starve to death. Ngenda kakuterayo wali eri. Agamba watamba baka parliament afa oba enja asolo okustavinga, asolo okulumwa enjala. Oyo Muhammad Mwanga Kivumbi. Kati ebizibu bye ebimukubya connection n'abalonzi. I think ye point yoka ya losing a connection n'abalonzi. Kiringa onabera ku internet nga batujjeko waneno no losing a connection nga toli connected. Password oli ku wifi nechuka. So password ye ya internet n'abalonzi be Butambala yachuka nti connection ye n'abalonzi yachuka then bwechuka embeera wetabukira. Aisha Kabanda. Aisha kati ngamva ku kyamuwanga muwanga ekyokubiri tabadde munafu abadde w'amaanyi. Nene gwabadde naye tabadde munafu naye abadde w'amaanyi. So bonna babadde b'amaanyi. Kati ekibadde kye kimukuba nti abadde ebisanja bisatu. Kati nga n'abantu bagamba n'ebisanja bisatu lwaki tetuwaako omulala. So Elias Sajjabbi kwe kujja. Elias Sajjabbi munnamawulire yakoddanga mu Daily Monitor nga muwandiisi. Gwe mulundi gwo ogusoosa okwesimbawo era be basajja abamu n'abakazi mwebalira mu parliament abayingidde nga bafunye ebikisa byabwe. First time n'ayingira. First time ku ssaawa yayingidde. Lydia Mirembe okuyingira ku abadde ayingira bwafuluma bamufulumya n'ayingira kati era yazemu n'ayingira. So connection n'abalonzi eri Muwanga yabula ebisanja bisatu nakyo ne kimukuba investment obutakola investment naddala mu constituency gyabadde akiikirira ekyo nakyo ne kimukuba. So ekituufu abadde tasobola kusimattuka era teyasimattuse. Aisha Kabanda ndowooza Aisha Kabanda bamulanze munywanyi we Muwanga because ekisanja ekisoose kyekyo. Aisha Kabanda yaliko deputy RCC no RCC Kampala yali muna NRM but mu lwatu yavayo n'agamba nze ne NRM twabita era n'ayingira NUP. Aisha yamyuka Lubongoya yamyuka Secretary General w'ekibiina ekya NUP ye Deputy Secretary General Aisha Kabanda oyo gw'owulira era gw'olaba. So Aisha ebimukuba ng'omuntu nti ono gwabadde naye nga mukwano gwe mu kibiina era nga bwe batambudde amuleetera okukubwa nti bandibanga be bamu. Ekyo overstay myaka 5 si mingi mu parliament abadde performing yes is one of the best abadde mugezi ayogera ateesa n'ebirala. So kitegeeza nti abalonzi waliwo batuuka nga bo bakoye bukoyi oba oteesa oba bawa ssente oba babeererawo nga bagamba katukyusemu tulabe kisobola kubeera kitya oba gwe Ssemujju asinga okuteesa obulungi nga basobola okusuula nga bwe bamusudde era tekyo tugenda genda kira program egenda kuba namba tugenda kukola za modeling gye tetubadde na internet ba analyst abenjawulo ngenda bafuna okutandika n'essaawa ndowooza nga 5 ez'emisana. Kati ekyo nakyo ne kibeeraawo. Then tunula tutunuulire Aisha ng'omuntu avudde mu NRM agenze mu NUP afunye ekifo ekinene agenze eri awangudde Lydia Mirembe aze olutale Butambala kituufu terubadde lwabeesimbewo bokka even n'abawagizi babaddemu ng'abawagizi balina we bali nga ensonga lwaki oli bwatuuka ku lumbe bamuwa akazindaalo bano ne bagaana okumuwuliriza ne batandika okumuwuula. Ndowooza Aisha ebizibu bye Muwanga ono connection ye ne Muwanga emuleetedde ebizibu abatugamba nti bonna be bamu noono katumuyiwe lumu but overstate ebaddeyo performance mu parliament ebaddewo ekyokugurawo oba abadde agabaka ssente oba abadde ataasa ku bantu simanyi because sijja embeera but ku byavuddeyo Lale yasooka ku nomine nga bakanominatinga Aisha Lydia ne Elias. Lale yali y'amaanyi nga bw'okiwulira yalaga nti abantu bali united. Yensonga lwaki nti abawangudde si be NRM Lydia yewe NRM naye ate yajjidde ku ssaawa kitegeeza nti wabaddewo ekigatta abantu mu kusuula abantu bano ab'e Butambala. Bwe bawangudde bakkirize defeat bano batambuze emyaka gyabwe 5 bw'otakkiriza defeat osoogenda mu kkooti kubanga Muwanga okujja mu parliament omulundi gwe ogwasooka yalopa kikulukuunyo nti ono yagaba sitima
ttala za sitima n'ebirala kukakkana bamugjeeyo mwanga ayingidde ebisanja bye bisatu byagenda okumalako ate omuli emyaka emirala 5 emyaka 5 nga toli mu position ya politics ngwadde wamumanyiira ekyamazima newobeera ne university wadde kampani ennene Paulo Mwiru asobola okujulira wadde abadde ne radio Bagita Radio 1 Bagita Radio Busoga 1 naye era abadde amisinga position y'obubaka bwa parliament good enough Katonda yamuyambye nayingira ekizimbe so Magola so kikunyonyola kiwulikika kitya ng'oyingidde parliament wadde sente zibeerayo nnyingi but privileges zofuna engendo zofuna toyina nse kuma visa osobola ogenda bogenda eri ebweru kubanga abebweru bo batonebwa nga bagabi okulobinga bw'obeera omubaka wa parliament oba meya oba kansala no kubanga ate bw'obeera meya tekyo kyanjawulo kubanga balibo balowooza meya w'amaanyi nnyo okusinga n'omubaka wa parliament bakuwa ka funding ogenda oyambe ku bantu nga tebabuuza bibuuzo bingi onaabula nazo tobba abantu tunazikuwa onazituusa ensonga lwaki ne banaddiini ba priest ba bishop baani bwe bayingira mu nsi ezo basoofuna obuyambi kubanga babeesiga nnyo abo mbamaze babutambala ngenze wa Lutamaguzi Kasa Ng'ombe Makulubita n'ewalala Lutamaguzi yajja 2010 ndowooza na mukaaga 2016 2021 byebisanja bibiri adalamuza kyakusatu overstated iwo nebyo mu kubisinzo omuletera obuzibu kwe kuyingira entalo eziteetaagisa obudde obusinga ke ba America waliwo entalo zeera abanegamba ezo tusirike ba mercenary ne Russia mutwalo lwa Ukraine ng'erwana yakwata ba mercenary abawagini ne basindika mutundu nga Bakhmut n'obutundu obulala okubuwamba n'etateekayo magye gaayo kubanga ekimanyi kitegeeza kakati entalo Lutta zabadde nazo zibadde nnene era nnyingi abadde alina entalo n'aba opposition nga Bampuuga wadde nabo baagudde nga abakuba bubi nnyo okuva ku milioni 5 batandise ekibiina abakubye so olemerera okulaba ni gw'olwana naye tutunulira ni eyamuwangudde bamuyita Charles Basajja Subi omanyi nabadde ku TV ne radio nga balipota zizo zibazirita ezimu nga nzeetaaga n'enziwandiika Basajja Subi yafunye obululu emitwalo 3,279 emitwalo 3,279 Lutta Maguzi Ssemakulu w'NUP nafuna obululu omutwalo 1,813 range yabadde nnene Basajja Subi Nsereko yebba wa Rosemary na Mayanja Nsereko amyuka Ssaabawandiisi wa NRM avuganyiza Lutamaguzi okuva kumpi era 2011 okutuuka wa mumezze kati mu kumumegga asanze Lutamaguzi nga alina entalo ku opposition ne munda mu gavumenti mu baana ba NRM President Museveni n'abalala kati kino agikoseza nga opportunity kubanga era ne Butambala waliyo ne Nakaseke waliyo aba DP aba DF aba NRM aba NUP aba Jema etc kati ng'ojjeko aba NUP aba bakwagala 100% waliwo abala batakwagala ku bye wakola n'otuka n'olumbooli ekyamazima entalo yawakula nnyingi nga ne bwatuuka mu kasenge nga bamutwala tasobola kufuna amutaasa so Lutamaguzi n'agenda bw'atyo akyalina omuwaatu buli omu gwe njogerako yagenze alina omuwaatu ogwa kkooti okuddukira mu kkooti okulaga obutali bwenkanya okugamba nti ebyalangiriddwa si bituufu but olina okubeera ne evidence not substantial but conclusive evidence beyond the reasonable doubt mu kkooti okukakasa kakikakalamuzi nti nabbibwa akalulu era oli abeera yabbibwa asikwayo speed abayabba asikwayo ne bateekayo gwe babba ekyo tukize tukirabako bakasiba nti bayingidde bwe batyo bamuwanga kimu bayingidde bwe batyo n'abalala bangi abayingidde mu eyo fumati nkugambe Lutamaguzi kimuleetera obuzibu ntalo ze yalumba eziteetaagisa ate abasinga nga azirumba ku banne aba opposition so kyali tekisobola muleka waggulu nga kyayimiridde ensonga lwaki Basajja Subi amuvuganyiza akabanga akawera amaliriza mu mezze era mu kumumegga ye n'ayingira kitegeeza nti NRM negaininga ekifo ekyo
Yere Nakaseke musajja wange Alan Mayanja naye bamuwangudde but nja ebya Alan Mayanja nja biddira masa kuba birimu ekyenjawulo ku kyalo Tamaguzi. Tugende Goret Namugga esoka kana kaluyata so yakajjayo no yalika wangudde na watalika wangudde. Njagala tusoko tulabe events ezasooka before kulonda mu bitundu ebyawo bayitawo batya ewa Namugga. Mu bitundu ewa Namugga bayitawo batya Maugula South. Naye sangibwa mu Sembabule district Sembabule olina chairman LC5 wa NRM ali unopposed. Olina bakansala be 15 bali unopposed bali unopposed bonna ba NRM. Chairman ali unopposed wa NRM LC5 bakansala be 15 unopposed ba NRM. Kakati tutunulira ombako omulala ere Sembabule mu bitundu za Maugula wa North eyavaamu ng'agamba nti avuddemu ekibiina kyamuwa tikiti ne kimusulawo kya NUP. Kati Namugga mu masaŋŋanzira ago yabadde tasobola kuwona mu mbeera ey'akalulu n'etali y'akalulu. Awo kubanga baligambye omuntu district yasamu chairman LC5 unopposed kansala 15 unopposed ombako omulala unopposed. Kijja kityango ono yabayise munyaganya jengalo kitegeeza nti bali bagulirira okuvaamu NUP kyalina wa amaanyi. So yabadde tasobola kuvaayo. Namugga mutunulire ngombaka asoose mu parliament ekisanja kye. One of the best women MPs mu parliament kuba nontono mu NUP but also mu parliament yonna. Goret ayogera ku floor akubiriza akachiko ka park that is amyoka muwanga naye yagenze amumyoka kumawulira abeerako research amukola amala very bright mugezi ng'omukyala byonna abadde abiina ku ground abadde addayo waliwo olukuŋŋaana lwe yakuba Thanksgiving side zeye Sembabule Maugula nga yamaanyi nnyo nga bw'okyowulira. So kitegeeza nti abadde muteesa mulungi tabadde na buzibu bwonna naye system yabadde ina okumuwanda by all means olwa bino olwa events zenkunyonyola ezaatuukawo before elections nga oyina ba unopposed mu Sembabule ba chairman LC5 ng'omulina nombako omulala deni ne bakansala 15 Namugga okuwona kwe kwabadde kwa Katonda era teyasobodde kuwona. Kati oba yakafunye oba teyakafunye oba baamukubye bakafunye oba tebakafunye ne events ezabaddewo naye nze mbekimakingira ku event ezasoose era nali ku radio nembaga nti Namugga akalulwa solo kamuwa naye okuvaayo kizibu kulwa events zino zenkunyonyolera zenanyonyola. Event esooka eyabali n'opposite ba kansala chairman LC5 ombaka wa NUP ne yavaamu kitegeeza naye bagezako omuperereza okukita oba okukivaamu naye ku capacity ye alozeza ku parliament n'ebirala ne statement ezize zitambula. Muganda President Museveni agamba Namugga tasobola kudda mu parliament kuteesa mukulu kuteesa naye ng'agamba nti tetwamanya nti ono wa NUP Konko tasobola kudda mu parliament. So by all means yadde tasobola kuvaayo era teyavuddeyo but tabuusabuusibwa ku magezi ku maanyi ne ku nteesa gy'ateesezza era ebyafaayo bye birisigala ku gye tuyita answered ya parliament. Ebyafaayo bye birisigala ku mikulu gy'amawulire gya Uganda andi ndowooza ajja kusigala wakati ayingidde ebyobufuzi amaze okulowooza ku byobufuzi. Bw'oyingira mu parliament olowooza ku byobufuzi ebiriko ssente era musajja wange Musanje muwozaayoza Musanje muwozaayoza mwita ku TV mwita ku program abadde ayina ye gyatuukako ku program najja bambi naye nalabye yayingidde. So bw'aba yayingidde Katonda aba amaze omubikako akasubi bino ebisigadde kubanga oli bw'ayingira bana bagenze mu kooti newe bagenda ono capacity gy'aba afunye eba y'amaanyi. Capacity ya speaker okumanya nti yegwe Moses Musanje okiikira ekitundu bwekiti oba yegwe gundi okiikira ekitundu bwekiti ekyo kikulu. Then oba ofunyeeko kaloni ofunyeeko ne millioni 2 ez'emmotoka osoba ng'olina akamotoka ko nga kotambuliramu ezo n'ogamba kati 2 ez'emmotoka kansoke zintambuza omusango kuba zirina ni refundable tezidizibwayo. Osoba nga
ofunye kuba kati n'emikwano gyennyini mu constituency mulimu abasajja abagagga bakozaayoza n'akwayo miliyoni 10 tegeka omukolo n'akwayo miliyoni 2 ofuna capacity n'embavu esobola n'okuwangula omusango mu kkooti kubanga omusango teguwangulwa mwavu filing omusango oli oteekayo sente okuwayalinga balooya oteekayo sente so bw'oyingira kati yena Mugabadde alozezzaako ku byobufuzi ebiri serious ebirimu akasente ebya parliament teyasobodde kusimatuka ng'omuntu era bamumezze mu kumumegga ng'omuntu nayogeddeko n'abesembabule ne baŋŋamba nti awo Namuga wabadde omusajja ono yamumezze abadde avuganyizaayo ebisanja bingi okuba nga bakyali bataabamu okutuuka olwaleero we bakuze ng'akyavuganya naye Katonda naye yamuyambye n'awangula so positions ezimu Kawempe South Nakawa East ndowooza ezo zirimu ebyokunyonyola bingi mpangula eyazzeewo NRM ekwatete ekifo ekyo n'ebirala ebigwa mu kkowe eryo so kati bw'otunuulira akalulu kano konna nga bwe katambudde ku level y'obwa president nti omusajja Magini gye yakubi yabadde nnene yasinze oli kumpi miliyoni 5 n'okusoba so miliyoni 5 kizibu ogenda mu kkooti ng'ogamba nti bampangudde bw'otunuulira ewalala mbadde ndi wa Namuga ndowooza Namuga Aisha Kabanda Muwanga Kivumbi nani omulala awo kale kangateko Lubongoya mu Kampala Central kubanga Secretary General yagudde wa NUP n'amyuka Secretary General n'agwa n'owajjema yagudde Secretary General wajjema naye yagudde ne Secretary General wa FDC yagudde so sana mugamenti ate lwaki oyogedde ku Lubongoya ye Kabala tebagudde bagudde but nkyali ku bano n'abalala tugenda bakwatako kasavu kanyama kati Namuga tumumaliriza Namuga dynamics ezimusudde si lwakuba titakoze si lwakuba tebamuwadde kalo si lwakuba nti but events ezizze zoolekera nga tugenda mu kulonda essembabule ba unopposed abo babadde balina okuleta Namuga okugwa oba bakamukubye oba akawangudde naye tuli ku muntu alangiriddwa si buli ayalangiriddwa mbu ye yasinze okukumba obululu obungi but mu mupiira bw'oba osamba dynamics nyingi z'okozesa okusobola okuwangula Maradona yagutebesa mukono ne gukwata akatimba eyo yali goolo then Lubongoya Secretary General wa NUP mu Kampala oyo naye teyasobodde kusimatu mu Uganda teyasobodde kusimatuka mu Kampala Central ajati Minsa Kabanda yamuwangudde wa NRM ekituufu nze nali sikawa Minsa nze okusiza ku balonzi nali mbalabye nti at least basukkulumye ebyange byali bibiri ekisooka nti ku balonzi abasukkulumye nga bamanyi kye bakola nali mpa Aida Nakuya ku balonzi abakikutte ani akiwadde omuliro nali mpa Lubongoya so ku kikutte twagaze okumaliza nga kikutte mwali nnyo Lubongoya nga alina chance ewangula akalulu naye basobodde omumegga mu kumumegga ye before adde bagoberera yavuddeyo n'agamba nti nze byakalulu mbivuddemu era akalulu si kamazima na bwenkanya bya kibbi n'akwate kuwona nayogerako n'abamawulire Kololo n'atambula n'agenda n'avaawo Kololo ne balangirira Minsa Kabanda nga musanyufu muzibu muna NRM minisita ba Kampala bonna basobodde okujjayo akalulu Minsa Kabanda akajjayo nekyo Fatogabye n'akajjayo nga musanyufu muzibu ne yeebaza bamuwadde akalulu n'ebirala naye ebibadde bikuba Lubongoya bingi mu Kampala kye kituufu ebya gendo zimbe capacity wammwe kwa waliwo yaŋŋambye Bijuru abadde ayogera ku gendo zimbe capacity biki yagenze waabwe tebakamuwangudde naye bakamuwangulidde era waabwe so ebibadde bimukuba bingi nti ani akumanyi oli waawa biki n'ebirala ekyokubiri abalina minisita bye balina power balina kye bayita state power balina amanyi ga state ye minisita mulamba so ye full minister wa Kampala reporting ate wa mukama we nti why bamezze waliwo ne baminista be bamezze ne chief whip wa NRM mu parliament wa government naye bamumezze banje be bamezze but how do you send bakoze batya bamezze so Minsa n'amaliriza nga wangudde David Lewis Lubongoya n'amuwangula akalulu
Lubongoya yengo omuntu yemulugunya ku mivuyo egy'abaddemu era yagambye nti kano takalabangako era takasobola nakayita kalulu. So kitegeeza nti alina okwemulugunya okukwe naye ekyo nakyo kyannaku era kyantiisa era kibi bw'abanga Lubongoya sekretary general w'ekibiina naye asobola okuwangulwa. Kati abo benjagadde okusooka tufukasingeko Lutamaguzi, Muwanga Kivumbi, Aisha Kabanda, Goleti Namugga ne David Lewis Lubongoya, omu babiri basatu bana bataano. Tulinawo abanene abawanguddwa. Oyinza okugamba lwaki ofukasinze ku abo? Bensoose ofukasingako. Naye tulinayo bengenda okuleeta. Mathias Mpuuga, Ssemujju Nganda, Abudu Kantuntu, Muwanga Kivumbi, Abedi Bwanika, Barnabas Tinkasimire, Terolo Ssekikubo, Seggona, Asumani basalirwa. Abo mulimu abe-NRM Barnabas nono Terodoro naye balina DNA ya kwogera ekituufu ng'aba opposition yensonga kimbagase mbano naye era mulimu n'aba NRM abawanguddwa nga naye badde b'amaanyi baminisita kati nga Chief Whip naye yakubiddwa akalulu n'abalala bagwa mu kkoyo ba Elias bamwita batya Nantaba Aida Nantaba ow'Ekayunga naye yakubiddwa akalulu nabo bangi betugenda okubeera nga twogerako. So njagadde tusooka tufocusingeko wano engeri gye tubadde nga tetubadde na internet badde batujjako nga bw'obimanyi amawanga ga Africa mugenda mu kulonda kumbi mubanga abageze mu lutalo enguudo zikala abantu business bazigala internet evaako everything kivaako okutambula n'obanga olina ebikukwatako ennyo ne Katonda atuyambye nti tubaddewo abasobodde twetulaizinga bano bankubye masimu aba radio abasobodde tuwa kasente ne TV ne tukola akalulu kano kuba kati nze kuva ku Lwokuna Lwakutaano Lwamukaaga mpaka we balangiridde ekyamazima mbadde wano sala ngenda ku radio sala ngenda ku TV sala bwentyo. So kitegeeza nti wadde abatulabyemu omugaso wadde twazivaako tetukyazikolera naga nti jangu tukola akalulu tugenda kukuwayo sente bweziti era ne mukkaanya ne bazikuwa n'okola akalulu. Engeri gye tubadde nti ekyamazima tetubaddeeko njagadde tusooke tufocusingeko awo. Kakati abamu ku bengenda okuleeta ngenda kuleeta Rasta Baaga, Salamu Matovu Moses, Senta Musewandagi. Ekyamazima list nene gye ngenda okuleeta. List eyo tugenda tunulira akalulu generally konna because mu kalulu okutandika obumwa bwafa oba tewasobola kitegeera kuneka kasawa kitegeera obumwa bwagaana okukola isi nekola directive negamba nti mukozese register ne batandika okukozesa register. So mubaddemu ebirumira bingi mu kalulu ate mubaddemu n'ebitalumira nga basobodde okukola akalulu obulungi nga abantu basobodde okulonda slogan ya londa tovaawo n'ebirala yo nayo yaganye okukola ku polling station esinga ze natuuseeko nga oli bwamala okulonda addabuzi waka. So kitegeeza nti simanyi oba yasomesebwa bubi n'ebirala ebigwa mu kkoero naye abanene abagudde tebali mu NRM tebali mu DF tebali mu FDC tebali mu NUP mwokka bali n'ewalala kuba ne Council Sibambi teyasobodde kusimattuka musajja wange Martin Sejjemba ne teyasobodde simattuka abadde chairman wa LC5 mu bitundu biri eby'empigi teyasobodde simattuka. Ebalonda bamuyita Nakawuki Susan wa NRM ebalonda oyo nasobola okuwangula akalulu. So mu mbeera eno tugenda kukoma wano olwaleero njagala tukome wano olunaku olwaleero not olwaleero but as per now essaawa zino noonye kuba analyst bange tusobola obasinkana tujja kwongera okwogera ebigambo akaluluko bwe katweka abadde ali ebweru banjadde bampereza message ab'ebweru muli offline temulina internet fe twakimanyiira mu Uganda era nali ku TV before elections ne mbagamba nyinze ng'omuntu tekinneewuunyisa nti gundi ne gundi yakoze eki nti internet teriiko nabagamba nti Nyombi Tembo ku media center bye yayogera biragabula internet bagenda jijja kendi tekitwewunyisa kalwa kawedde ndowooza internet baje tujja kumacha ekyanjawulo waneeno internet bagenzo gitujjako kunaku lwakubiri nga tulonda kunaku lwakuna ne mobile money nezisibibwa nga tosobola kukola withdraw osobola ku depositing a sente but withdrawing okujjayo akasente koyinako nga nakyo tekisoboka. So nibibeera bwe bityo but we thank God twebaza Katonda nti akalulu kawedde
wabadde okera abagadde okwegugunga tiyagasi n'amasasi n'ebivuga mu bbanga ne baba bugumbula as per now wenjogerera Uganda eri safe abantu bakola emirimu gyabwe buli omu akola bibye abagenda mu ekereziya bagenda tewali kutya kwonna abali ebweru nga mwina abantu bamwe Uganda nkakasa abasinga bali safe tewali buzibu bwonna Uganda kalukawedde ku level wa president obaka wa parliament tugenda kubwa mayor bakansala n'abalala chairman LC5 but process yasose byabaka baji conductinze obagwaddemu abadde wakanga musana katiro tabulamu badde mu bibiro bwo byabadde naye ekintu kitambula bulungi akuume atakumira mpeera